Yes, please. Mvuddeyo. Ebibuuzo bibadde bya bulijjo, bibadde byangu nnyo era mbizzeemu bulungi nnyo era neeswanta nindirira okuba nga mpebwa kaadi ya National Unity Platform okuba nga nkiikirira abantu b'e Lubaga South mu Paalamenti ya Uganda 2026. Ground yo nagikola eyo 60% njirina mbadde ninze ka 40 kange kano ate nako kenfunye okufa obufi era insha Allah ngenda bayita bannamawulire nga mpebwa kaadi nga nfuuka flag bearer wa National Unity Platform mu Lubaga South constituency. Singa bijja bubi kati ensonga enkulu ya kutwala buyinza nga ffe aba National Unity Platform yenna ekibiina we kiraba nti brain obusobozi tubuyina tubuwadde ono gwenja okuyimirira emabegawe ate tubeere nga tulwanirira ekifo kyaffe ekya Lubaga South. Bw'ofuna kaadi eno abantu b'e Lubaga South ki by'olowooza banange abantu b'e Lubaga South bwe nfuna kaadi ya National Unity Platform era ne munneesiga mbakiikirire mu Paalamenti ya Uganda yabakolera obuzibu bwe tubadde nabo ng'aba Lubaga South eddoboozi lyaffe teruliwuliddwako wadde n'akaseera n'akamu ku fulo ya Paalamenti ebirowoozo byaffe tebituuse wadde n'eddakiika n'emu so njaba tubalira ebirowoozo byammwe ku fulo ya Paalamenti n'ebizibu byaffe bye tulina nga bannalubaga emyala amazzi byonna nja kulwana naye ng'ensonga enkulu yakukyusa bukulembeze bwa ggwanga kuviira ddala ku mutwe waggulu kubanga ne bwe tukyusa obwa memba wa Paalamenti ne tukyusa kino obwa pulezidenti butuuse tujja kubeera musenga vuddemu ngazzeemu ng'ow'envunza wasiza ow'embaliga so n'olw'ensonga eyo nga byonna tubikola tulina okulowooza ku kyekisinga okubeera ekikulu okukyusa obukulembeze bw'eggwanga tuwanike tuteekeyo omulwanyi namige ayagala abannayuganda His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. In English, you're coming from... Yeah, right now I'm just coming from the committee where I've been asked a few questions, but they were just concerning about our party and about the Parliament and the Constitution at large. I've answered every question and it was successful inside there. And I think and I pray that they consider the way I've answered the questions and they consider my ground and give me a card or that responsibility of being a flag bearer of National Unity Platform in Lubaga South constituency. How is your ground? My God, ground takes 60%, and I think I have that 60% according to the way I've been moving around the constituency, according to what I've done in the constituency. I think I have the 60% already. So I'm just waiting for this 40 to make it 100% a member of Parliament. In the event you're not given this card, what happens? If at all I'm not given a card, I cannot come independent because I'm very loyal to the party. I'll just stand behind the person that will be given a card. I'm very loyal to the party. We know our vision and mission. Our mission is never me to come as an independent. I'll come behind that person that will be given a card, if at all it's not given to me. People of Lubaga South, what should they expect from your leadership as a member of Parliament? If at all I'm given a card, just expect true leadership. Just expect true leadership. Someone who will fight for you, someone who will fight for your rights, someone who will fight so that we become independent as Ugandans. Thank you very much. You're welcome. Tubirayo Rain atali ku stage newankubadde afunye kadi oba afuse member of Parliament ja kusigala ku stage jasigala music mukola kubanga this is a calling ate Parliament kuno just mulimu buvunanyizibwa oba weyongeddeko bweyongezi buvunanyizibwa bulala. Singa abayimbi bangi bagenda mu Parliament ne basuubira nti balina kirango kyali kiki naye ate kye batugamba si bakola. Abayimbi bangi tekuli Rain nza musoma ki different era nja kwolesa enjawulo gye nnina eri abantu basuubiza bwe nnyingira Parliament bwe pabwent ate batisiti mugenda kweyagala nnyo kuba mmwe bentandikirako inshallah. Bonna bwe batugamba bonna abagenzi saaliko kubagamba awo nyine tukulaba ebisinga otambula wekaweka ate wiiki ewedde twawulira nti gwe national marine
Omubaka w'e Kampala mulina enkolagana ey'enjalo bituufu. Neyanze ekibuuzo ekyo. Olwaleero tuli mu vetting, omulamu omukulu gwa vetting tuli mugezaako kulaga process nga bwebadde nga bwe bitambudde mu ndeeyo, tuli mu kubuuzibwa ebibuuzo n'okusunsulwa balabe ani akira ku munne ayinza okukwatira National Unity Platform bendera. Mbadde njagala tutambulira awo mulamwa gwa vetting. Katono nnyo. Honorable Shamim Malende, mubaka wa parliament akiikirira Kampala, the woman, a member of parliament. Ensonga ezo tujja kufuna obudde tuzogereko inshallah bwe tunaaba tuvudde mu kaseera kano aka vetting. Nja kufunirayo obudde nga bannamawulire twogere ku nsonga ezo. Tukwaye omusajja tera ntama omukyala akuswaza okugera mu bantu. Olagawa back to me eki mawulire kali kuwa mawulire. Ensonga ezo tujja kufuna obudde bwazo tubeere nga tuzogerako eza Shamim Malende naye kati olwaleero tuli mu vetting process. Kwefu munkwate sikuba munnamawulire wata neyanzira nnyo neyanzege mu luzungu. So kwe muli tugende. So good afternoon. Is it good afternoon already? Good afternoon, journalists. I'm very happy to be here with you. I'm just from the vetting committee and everything was smooth. I answered the questions and I pray that I come out as a winner. I come out as a flag bearer of National Unity Platform, Lubaga South constituency. What are some of the challenges you are seeing more affecting the people of Lubaga South? Yeah? The challenges. There are very many. The challenges affecting people of Lubaga, the same challenges affecting the people of Makindye, Mutundwe, Kawempe. They're the same challenges. Unemployment, poor roads, poor hospitality. They are the same challenges. There is nothing different. Uganda's biggest problem is dictatorship. The president has overstayed in power, and we are fighting tooth and nail to eradicate that dictatorship. Most people out there, they know you as a comedian. They think that you don't know the roles of member of parliament. Guys, I'm a comedian. I know the roles of a member of parliament. What are those? Member of parliament, his work is one, legislation. Legislation that is making laws, right? Oversight, okay, supervising government businesses. That is, another one is budget approval and many other activities or other roles of a member of parliament. So sagala kubabbira balala bayinza olowooza nti ndi mukubba bibuuzo byeri ate mbibagambe. Okay. Ray, according to the National Unity Platform. But have you understood the roles of a member of parliament? Yes. Oversight, budget approval, representation, and legislation, and many others. According to the factors of vetting. May I hear anybody saying what? Remember, I said oversight, legislation, representation, and what? English. All right. Ray, Yes. according to the National Unity Platform, the way they are vetting, they consider to have the 40% on ground, Yes. and 60% on ground, and 40 here. Are you well versed that you have the 60%? I already had the 60% on the ground because according to the way I've moved in the constituency, people have been giving me a warm welcome. And if you look at the fellow contestants, they have not worked the way I have. They have not moved the way I have done so. So I have the 60 on the ground, and I think I have already got the 40 from the vetting committee. Yeah, I'm just waiting for the day to declare me as the flag bearer of National Unity Platform. What if the day comes when you are not declared as the I will flag stand behind that person that will be given a card or would be given a flag. Yes. According to you, the incumbent member of parliament, that is Aloysius, Yes. what has failed him? There are very many which I don't want to publish right here. Yes, there are very many, and that is why I have come out. Okay, I wouldn't wish to publish everything here. Okay. So there is a lot he has not done, which I think I will do as far as I've given up.
ensonga enkulu eri wano ku kitebe kya National Unity Platform okubanga tusonsula mu babaka kati nga bw'olaba Luwaga South Constituency abataano abazze okubeera nga bavetingibwa tulabe ani akira ku munne ani ali ku ground ani ali so competent and confident okubeera nga akiikirira abantu b'e Lubaga. Kati ezo ensonga zombuulira ze simanyi tujja funa obudde onkyaze ku Spark TV tuzogereko. Mulabyeko wano ali very positive. Okole ki gwe gwana gwe ndi timu National Unity Platform. National Unity Platform yenna gwereeta oba ku kifo kya member wa parliament ki oba kya woman MP Kampala yenna gwe naleeta nze gwe ndi okubeera mabega. Manya abakazi tuli emotional munna ekyo kyoyinza okugamba Honorable Shabi Musaawe. Sirina. Wefuula ki munnamawulire? Sirina kye nnyinza mugamba. Sirina. Banange essanyu. Ndudde okulaba ng'oli musanyufu bw'oti. Ndi musanyufu kubanga engeri gye nzizeemu ebibuuzo olunaku lwa leero ebadde nnungi nnyo. Bannaye neyanzanya aba Spark TV okunkabalingako ne mu process eno eya vetting. Neyanzeegera. Kyensigala ngamba bannayuganda mwesige National Unity Platform, mwesige process yonna gyeri mu kuyitamu okubanga ereeta abakulembeze. Tugenda tukakulyengedde, tugenda funa obuwanguzi era tugenda kuwangula inshallah, tugenda kukyusa eggwanga lyaffe. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Mukama mutusasirire amuwangaaze mpaka nga tusose mu ntebe Ssaabasajja Kabaka awangaale n'abagerekera Obuganda sanga lya mbogo agaana abaana nga Gloria Bugi okweyambula.